Side Story Uganda, real source of political updates. Lubega Segona nga y'omu kwabo abanjulidde Parliament Minority Report abataano tubadde ne reporter za mirundi ebiri, majority ey'abanji ne minority taano. Honorable Segona y'omu kwabo abanjudde ey'abatono era ajja tubulira lwaki kibadde bwe kityo, but already twegaddwako ssentebe w'akakiiko ka Parliament ak'amateeka Honorable Abeka Mugabi era mumulabye leero mu Parliament Baka, yes, Honorable Stephen Baka Mugabi era mulabye leero mu Parliament, mbadde mulabye Munyonyo, mwalabye ku Sunday Honorable Jonathan Odur wayadde nga ayagala kumwambalira nga bawandiika alipoota esomeddwa leero, but waali ono butukwaniriza ku NBS TV. Webale nnyo ssebo, era nsanyuse nnyo okubeera wano olwaleero. Webale kunyaniriza ku programu eno era n'okusangako abakulu bensanzeewo. Kulika byoyiseemu okutuuka ebbago lino okuyita. Amiina. Obinyolo tugambe tebibadde byangu gy'oli. Omukama mulungi, tutuuse ku lwaleero. Ndi omu kwabo abantu abalina wobanga olina conviction mu kintu nga okirinamu obwekakafuti kyokola kituufu. Ndi omu kwabo abalemerako, so nalemeddeko olw'okuba nabadde nina obukakafu nti kyendiko kituufu. Okay. So tebibadde byangu naye Mukama mulungi kiiseemu, kuba olw'okuba singa tekiiseemu kyalibadde kisigala ku mutwe nti yali agenda kukola ensobi, naye tukikoze era kitambudde bulungi. Imam Idi Kasozi mutunulizi wa nsonga ate mumujjukira nti y'omu ku ba stakeholders abasinkana abaka bano mu komiti wali n'awayo ebirowoozo byose bonna tukwaniriza Imam Kasozi. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebo abatulaba mwenna omuteesiteesi abatulaba ne bannange betulina bo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Neyanziza omukisa guno nange okujja wano okubaganya ebirowoozo ne bannayuganda bannange. Ku kyolabye mu Parliament ebirowoozo biwawaayo bibadde captured mu bbaga eriyisiddwa. Ekirowoozo kye nnawaayo ekisembayo kasita bagaye tebaliyisizza tebyali. Nagamba etteeka baliteeke ku sayidi kubanga ekiseera kye baleetamu n'enkola yaali era ogiraba. Ebadde ya bakiyita batya kivandulo mu lulimi olutuufu. Tujja kujja oyongera okunyonnyola ku ekyo. Mwami Charles Romushana Munabarometa Akasameme sebo nawe tukwaniriza. Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Well, Honorable Baka Mugabi, njagala nga tunagenda mu maaso n'ebibadde mu Parliament olunaku olwaleero, ekimu ku byenkizo bye tulabye abaka ba Parliament bootula nabo waba badde nabo mu committee, joint committee ya Parliament, bakusonzeemu oluna okubeera nti tewaba wamwagaanya okuba ne input mu kuteekateeka ebbago lino. Honorable Namboze, to be specific, yaga nti mu committee bwe yajja mwamugamba nti linda bwe mwagende Munyonyo ne mugamba ensonga ziri overtaken by events. Lwaki kino kiri bwe kityo? Oweekitiibwa Namboze teyabadde mulambulukufu era nayagadde okuyimirira mbeko ne kyeŋŋamba naye nga saafunye mukisa. N'oweekitiibwa Jonathan Oduru byayogedde tebyabadde bituufu. Buli omu twamuwa chance. Ekisookera ddala twafulumya amawulire nga gayita Abannayuganda bajje baleeta ebiwandiiko byabwe ewa Clark. Kati abaawandiika ebbaluwa zaabwe okujja ewa Clark, mwe twajja be tugenda okukola ki? Okusisinkana ng'akakiiko. Era lisiti ezo ne zikolebwa bulungi, ne tutandika n'enkiiko ku lunaku olusembayo olw'okutabagana ne ba stakeholders n'abantu baffe twali tuyise. Oweekitiibwa Namboze n'alabika. Nagamba nange nina ekiwandiiko. Ate memba wa komiti teyaliwo mu nkiiko ezasooka, aze ku lunaku olusembayo agamba ayagala kubeera alina ekiwandiiko. Ekisooka ekiwandiiko kye yayita kitute wa Clark. Ekyokubiri yajja ku nkomerero
nga buli kimu kiwedde ku lunaku lwe yajja lw'olunaku lwe twali tuyise Attorney General atubuulire kyagamba ku ebyo ba stakeholders be baali bakoze eki bye baali bagambye mu committee. So yajja ku lunaku lukyamu ekiwandiiko kye tekiise wa clerk kokumugamba nti nga member wa committee tujja kuwakaganya mu retreat obeeko nekyogamba. Ogwo mukisa tegwaliwo kuba olunaku olwasooka olw'omukaaga kuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 12 era be baatulemesa okubaako nekyetukola ku points za procedure technicalities tuleetere photocopies za documents zino tezimala muleete mutuwadde copies ntono olunaku lulamba nga tuli kweza ensonga teri kye twakola lwa mukaaga lwonna basooka ne batugamba mutuwe documents zonna ebyawandiikibwa ba stakeholders ne tubawa nti ante zino tezimala mutuwongere nitugamba tuziweddeyo nti nedda tetusobola kujja mu maaso nga temutuwadde buli kimu ne tugezaako ku photocopinga era ne tuzibawa nti nedda kati ante waliwo lunonga olwa agency eno nga tetulabye kuva ku makya paka kyaggulo nga tuli kwezo kati Oweekitiibwa Nambooze n'afuirwa omukisa ogwo ogw'okupresentinga mu committee. Biki ebikulu ebiri mu alipoota gye mwanjulidde Parliament olunaku olwaleero? Weebale nnyo weebalire ddala. Alipoota erimu ensonga zonna ezaavaayo okuva mu bantu baffe be twayita. Ekisookera ddala ebbago lyajja nga lirabika bubi nnyo. Baaliwandiika bubi nga teriri kiriya lyagala ku achievinga ki nga likwata ku buli omu. Mu bufunze ebbago lyajja nga mu kawaire akasooka ekyokulabirako kalimu definitions entafuta y'ebigambo ebikulu nga babitafuta bubi. Kyokulabirako mwalimu okutafuta nti abagwira mulimu n'Abannayuganda abatabeera wano ababeera wabweru. Ekyo kikyasinga okuleeta obuzibu ku kawaire akasooka aka definitions nti abagwira mulimu n'Abannayuganda naye nga tebali wano mu Uganda, non-resident Ugandans. Ne mubeeramu ne tugenda ku clause tu ye yali ekwatagana ku etteeka linaakwata kwani application scope of the bill. Ate yo nereeta ddala obuzibu nga kati buli omu mu Uganda emutaddemu. Kampuni zonna zolaba wano ezirinamu foreign interest nga mweziri MTN, banks, telecommunication companies nga mweziri, banks mweziri, companies zino zolaba ennene mu Uganda zonna mweziri, abakozi baabwe mwebali, abagenda okufuna sente okuva mu bakadamu abantu baffe abali wabweru diaspora mwebali, buli omu nga mwali okusinzira ku scope eya bill. N'ebirala ministers nga alina obuyinza bungi, minister nga bamu obuyinza bungi mu bill, ne mubeeramu penalties singa oba okoze omusango mu tteeka nga ebibonerezo bikakali nnyo bikambwe. Kati ezo ensonga zonna twazikwatako era zaavaayo bulungi mu ba stakeholders abajja mu committee. Era lwe bajja ensonga ezo zibadde ku mawulire zibadde zoogerwako. Kati kiki ekibadde mu ripooti ya committee? Ekibadde mu ripooti ya committee kwokuddamu buli kibuuzo ekyabuuzibwa. Governor Bank of Uganda, Bankers Association, faith-based organizations ng'omukulu wano Imamu yaliyo, ensonga zaabwe zonna, NGOs, amasomero, amakyaki, buli kimu, banks, all those concerns zibadde mu report era zididdwamu bulungi nnyo. Yeah, but despite all that, ngoga nti ebbago lyali lyateekateekebwa bubi, mumaliriza wansi eno mbadde ntulya alipoota yammwe nga muga nti ebbago lyeyongereyo for second reading. Bwe libanga bi nnyo bwe lityo, why did you recommend ligende for second reading? Omulimu gwa committee gwegwo gwennyini. Omulimu gwa committee oba parliament kutunula ensobi weeri n'okugitereeza. Si kugoba tteeka. Etteeka lisobola okugobebwa nakyo kirimu nti singa muba mugasegaseeko ne mutoozaako ansa nebanga tevaayo bulungi muligoba. Naye ng'omulimu gwa committee scrutiny ne kwetegereza kwekenneenya wano kitambula tutya. Era omulimu ogwo twagukoze bulungi nnyo okugenda okufuna ansa ng'etteeka lisobola okugenda mu maaso. Okusinziira ku feedback gye mwafuna okuva mu ba stakeholders ab'enjawulo, olowooza tekyali badde kya buvunaanyizibwa nga ababaka abaali bafuna ebirowoozo bino kurekomendinga okwongera okwekenneenya ebbago lino? Ekyo nakyo kyali kisoboka. Amateeka gagamba ebbago eribalize mu committee lisobola okubeeramu ennaku ezitasuuka 45. Bwe muba mulemereddwa
musobola okuddayo ne musaba house ebongereyo ennaku naye tekitegeeza nti ennaku 45 ziteekwa okuggwayo mulyoke mufulumye product musobola okubeera n'omulimu ogwo wiiki emu oba weeks 2 oba 3 oba 4 oba 5 guno omulimu tugukoledde weeks nga 3 so omulimu twagukoze abantu babadde bagamba nti kizibu nnyo naye komiti yakisanze nga kisoboka era twakikoze era netufulumya product ennungi finally era gye tuli so proud of ebbago lino lyali rejected lyagaanibwa overwhelmingly ne ba stakeholders abangi ennyo bemwa interfacinga nabo lwaki you seem not to have considered mulinga abatatunuulidde rejection eyo mune mugenda maaso nakukola yemulowooza nti bye bituufu omukulu ekituufu kiri nti ate abantu tebategeera abantu kye bagamba n'omukulu ali wano ojja muwulira yali mu komiti omukulu imaamu stakeholders abasinga obungi actually bonna okujjako 2 owekitiibwa Nsibambi n'omulala Attorney General abo bagamba actually nabo bagamba but 100% of the stakeholders bajja ne bagamba amend here, amend here, amend here, amend here. Bonna, all of them, they proposed amendments. Then some of them said amend, in the alternative reject. If you cannot amend, reject. Because that's what it means. Muchuse wano, obasi checho, reject. Muchuse wano, obasi checho, reject. Bank of Uganda yagamba, kino kikontagana na kino kireeta obuzibu kino kireeta era singa temukyusaamu economy ya Uganda ekoze ki egenda kufa so teri stockholder yajja mu committee n'agamba reject nga proposing amendments bonna ba proposing amendments era zonna nga bazi proposinga twazitutte ne tuziteeka mu tteeka well tujja kudda honorable Medad Lubega Segona Kalya Magumbaka wa parliament wa Busiro East tukwaniriza akawungeezi konnako olwaleero Sebo nange mbaniriza era mbalamusizza nnyo. Yes. Namusa nnyo omukulu wange ono Imam Kasozi. Nga Kasozi mukulu wange mu myaka nindi jjajjaawe. N'olwekyo nze mba omukulu we. Ate ne munnange ono. Oli jjajjaawe? Ono ndi jjajjaawe. Ne bwe jjajja bwa busika. Kakati neera tekinzigyako kubeera. Okay, good. Balamusiza abatulaba. Honorable, wenyine wenjagala otandikire gw'omu kuba njudde minority report. Mbadde ntuulira ekimu ku bifaanaganye mu alipoota ez'abatono. You seem to have strongly rejected ebbago lino. Something that is opposed ku kya minority report, rather majority report ey'abangi ebadde yogera ku kwamendinga clauses ezimu. Omugambye ebbago lyonna muligaanye bano baga nti tukyuse mu bukyusa clauses ezimu. Bebagambye. Yes. Well, sooka nkwebaza kutwaniriza. Njagala okwebaza ganda wange Omubaka Bakka Mugabi ssentebe w'olukiiko musooke mumujjukize nti kati bwe tubeera wano taninaako buyinza mugenyi nga nze sikulwanga abeera awo naŋŋamba nti azijjako omuzindaalo. Njagala kwebaza bannayuganda okusooka okubeera ababuufu oba abazuukufu era n'okusituka ne boogera n'eddoboozi limu ku nsonga ebakwatako. Waliwo bannayuganda babadde babeereeyo ne balowooza oba ne boogera n'okwogera temutubuulira ababaka ba paalamenti batugasa ki bagenda kulya ne bifaanana bwe bityo babadde babyogera nga mbiwulira. Bannayuganda bwe basituse ne boogera n'eddoboozi erimu tulina kye tuggyeemu nga bw'otunuulira ebbago lino n'alipoota ey'abannaffe abangi nga tonna bakutuuka ku yaffe abatono okkiriziganya nange nti abantu okusituka ne boogera n'eddoboozi erimu kigasa. Era ndowooza walabako omukadde w'entebe ng'awandiika ebbaluwa nga naye yennyini abagamba nti naye luli mwogeraku luli mpulira mwalijja wanga nze siri ennaleeta nga ye ssentebe wa kabineeti. Wamubeera n'abakulu awaka
nange kati wendi abaana bamanyi okubaza ne bagamba ati dadi kati bwe oyagala okumujjako kino kimusuuza okola bwoti kati olumba ayinza okugera ng'okooye naye waliwo omulala nga kati omukadde nga lw'omusana ngaye ebbanga lyonna ye aba akooye n'olwekyo kye baagala okumubazaako bakimubazaako kaakati naye n'alyegaana mu lipooti gye ndeese mbagambye nti ne General Severino Kahindo Otafiire nannyini bbago kubanga gwe mukono oguliko naye yali yeesamba okuva lwe baali tuleetera ne tusangako erinnya lye okutuusa lwe baliyisizza Kahindo Otafiire talinnyeeko mu komiti talinnyeeko mu paalamenti ne mbaga ndowooza mulaba obulabe obulimu nga tumaze okwogera ku ebyo lwaki abamu twawakanyizza nze neeyogereko nababuuza ekibuuzo tewaliiwo mateeka malala gasobola kwanukula ebyo byennyini bye muliko mu kifo ky'okutuleetera endeera etuzina abantu ne batandika okutujja ki ensi yonna netandika okutuleekaanira ng'erowooza nti nno tugirumbye ntegeeza the world globally we isolated ourselves amateeka weegali era nga balaze Anti-Money Laundering Act, Terrorism Act, Penal Code Act and so on and so forth. The electoral laws, amateeka ag'ebyokulonda galimu bino byagamba okudisrupting ebyokulonda biki kubanga omukadde bano bagenda ne bamuguza ekintu namuga ekisooka ti abasajja bano ababiri bafuna ssente empitirivu okuva e Bulaaya era bakutwala butayisa tteeka lino mangu ogenda kakati ye mu kikula kye tatwala threat yonna ng'ekyokusaaga ensiri bw'agiwulira agikubya nnyondo oba si kyombazze kwegamba we mugambira nti ekyo badde okuba ebadde ensiri nga gaye eti kale ensonyi ogikubisa embazzi waliwo bw'otunulira lipooti y'abangi njagala kukuwayo akantu kamu akatono replace the blanket approvals with disclosure requirements reserving prior approval only for high risk activities such as funding linked to political influence. Ekyamazima omukadde bwe yali aleeta ebbago lino yali tanoonya bantu balala bangi yali anoonya babyabufuzi. Minority Report yaffe egamba muleke kusosola mu bantu. Imam Kasozi bw'abanga akkirizibwa okuleeta sente ezize. Why are you criminalizing politics? Nti yewe ebyobufuzi uliya n'ekigambo kye baboogeddeko high risk activities such as funding linked to political influence. Eyo high risk. But jukira ekisooka bwe nfuna billions lusanvu nti nzize kwesimbawo oba kuvuganya oba nzijja emikwano gyange mu Amerika, Bungereza, China wa nga tewaliwo tteeka li restricting funding. Nti ye Museveni asobola okufuna sente okuva e China mwazuulire zaaleetako ebizibu mu NRM nti nze sisobola. Nze njagala okwebaza muganda wange Attorney General Kirewa Kiwanuka bwe yajja mu Parliament namubuuza lwaki mu kifo kya approval temukozesa declaration eventually majority report ekiguzi. Naye negamba ku balala bonna okujjako ab'ebyobufuzi owulidde nti nze ne bw'obeera NGO oba omuntu omulala yenna your health facility oyagala okuwandiikira Bill and Melinda Gates tie bakuwa obuyambi ku by'obujjanjabi oyina okumala okugenda ewa General Otafiire Minister of Internal Affairs. Minister of Internal Affairs ye ataliwagidde ajje akukkirize. Naye oluusi owandiika proposal tonnaba na kumanya oba eneeyitamu kubanga omusango gwo gukwata ku butamusaba lukusa okiwulira. Tonnaba na kumanya bagenda kukuwa sente mmeka. But let me assume nti bakugambye n'okugamba nti bw'olidde sente ziizo tuzireeta. Otafiire bw'aba tannaba kukukkiriza ezo sente tezijja kujja. Kye nali mbagamba lwaki toleka omuntu sente ne zijja beppa kubanga already tewaliiwo banka mu Uganda gy'osobola kufuniramu sente ezo n'ozifulumya
nga tonnaba ku declaring wawozijje era bwe kibadde kubanga mu mateeka ga anti money laundering already wekiri nembaga kati no likumenyera ki okujjako okukulaga nti baaba ebyobufuzi oyigganya bayigganye ebbago lino teribadde na kwebuuza kumala era nakyo nkibagambye bannange mu parliament batuwadde ennaku ssentebe waffe agambye weeks 3 weeks 3 mwe mubadde okulitebulinga okulyekja okuyita abantu ng'olumu muyinza n'okusisinkana entities 15 muga bupresentinge mu dakiika 3 ne bwe twabadde nga tugaba tuyitemu submissions memoranda z'aba stakeholders nga n'obwo obudde tebugira ki tebuliiwo kirungi okugamba nti yes tuli bakitalo omulimu gwe batugukola mu nnaku 45 tugusobola ogukola mu nnaku 3 oba mu weeks 3 but have you done a thorough job? Uganda ekoma Kampala ab'ekisoro bo mwabeebuuzizzaako ab'ekabalole ab'ebundi bujjo ab'ekitugumu abo abatalina busobozi bujja Kampala Bubaka Mugabi akimanyi yali vice chairperson wa Ligo mulembe gwa Stephen Tashobya nga tutambula ne tutambula eggwanga tuga group ene egenze mu east group ene egenze mu north group ene egenze mu west ab'okumanya okutono nga bagamba no bagenda bugenzi kubanga baagala allowances zaffe nzijukira nti mu kiseera ekyo padiem yali ya mitwalo 15 ne tugenda okutuuka mu mountain of the moon e Fort Portal nga room ya mitwalo 37 embwet okuga kusula ekiro kimu nga tekuliko kyaggulo ninge ne bakwadde emitwalo 10 n'emeka era abatalina kumanya baga bali mu kunyumirwa ssente zaffe balya naki naye twatambulanga eggwanga ne twebuuza mbadde mbabuuza nti ku mulundi guno kiki ekyabaddewo ne mmaliza nga mbagamba n'obagamba nti Uganda teri ku muliro teggwaawo nkya waliwo ebintu bingi bye baleeseemu era ebimu babireseemu naye nga bimenya constitution so imprecise too vague too wide bigazi nti kumpi buli muntu asobola okubeera nga ate bino ebimu ku bakyusizzaamu nga okunnyonnyola ba interpretation ya terms nga foreigner ne agent wa foreigner yani bye bakyusizzaamu but you see nakyo kiri derogatory n'okuŋŋamba obugambi nti nze ndi agent wa foreigner it's derogatory kinyoomoola naye nga n'ekigendererwa kyomukyo kiki you see ekintu kyonna nga bugambi omuntu yenna akola ibeere activity based somewhere bakkiriziganyiza naffe nti ekintu kibeere activity based naye sooka onnyonnyole what constitutes a crime n'ekirala okuteekawo ekintu ekiri vague nga owadde eddembe oli agenda okusalawo okunvunaana oba okunkwata oba okunsiba omupoliisi nti yeetaaga bwetaazi kwogera nti ono kino kyakoze kya agent akikolera foreigner akola foreign influence nti akolera bagwira because president abadde akikozesa nnyo lwaki kubanga baakimuguza naye n'ekirala supposing ebirowoozo byange ku demokrasiya bifaanagana n'ebyomuntu ali e Kenya naŋŋamba nti ati gende nemugamba njagala kugenda bukomansimbi okubuulira abaayo nti tekiri mu mateeka si kya bugunjufu si kya magezi omupoliisi okuba abantu emiggo it's a human rights issue kubanga bo bagambye n'okugamba nti eba nga poliisi teri approved by cabinet bimeka ebitali approved by cabinet wano ninga byetukola ani abagamba nti nno cabinet yesalawo bensangi wali ambulance abalotale batuwako ambulance nga za tukutuku ababaka ba parliament ffe tubadde tugaba ambulance ffe tugaba Nikon ffe tuzimba amasomero public schools mu fundraisings ne tujja buli omu n'akuluusanya munne Baka Mugabi munnange ne bayisa empapula baka bayisa obupapula mutukolawo tuteerako munnange ninayo essomero a public school kati bano ne bawandiika
nti omulimu gwonna kasita gwanga reserved for government, central government mu 6th schedule to the constitution kasita otandika okugamba nti okole policy za government oba ebintu ebirina okukolebwa central government olwo oba omenya etteeka. Imam Kasozi, yes, wawaayo ebirowoozo byo. Now you have the opportunity. Ebbago liyise. Wali oyagala lideme kuyita n'ensonga zino oziwa. What do you have to say now that Parliament liyisiza? Nzo okusooka n'oga nti kyannaku etteeka okuliyisa ne mu nkola gye bayiseemu okuliyisa si kya bulijjo era ekyo kizze kibaawo ku mateeka gonna amateeka gabaddemu enkola eyo tegatuyisizza bulungi nga bannayuganda kyebanga nti kyannaku ebirowoozo twabiwaayo era ono nga bwakootinze mu kamu kye balinga kye bataddemu abangi bye bayisa abangi n'agamba nti kikomekkereza era nga kituuka ku kiri ekirimu okusosola era ekikalubiza etteeka lino nga bagambye tageti yaliwo naye nga ate palamenti tekkirizibwa kuyisa tteeka lisosola ne beesanga tukayita kattu beesanze mu kattu naye ne bagenda mu maaso kyannaku nti abantu abayisizza bano tubatwala nti babitiibwa nga sinnagenda mu binene bingi nnyo muno kiki kyendabyemu kyenjagala bannayuganda bayige tulina ekintu kyetuyita obukulembeze ekintu bakiyita buki bukulembeze obukulembeze abantu abasinga obungi balaba bino wammanga ekisooka ekitiibwa tukiyita title and visibility era kati bano bonna tuli wano bantu bataano nga naye kwoli naye nooteekako honorable n'oli honorable n'oli olwokuba baatulako mu nnyumba eyo ennene buli woogenda nabo olw'ekitiibwa ekyo bangu baakulaba nange bwe mpita nabo awalala mu byekiwalimu ne banaddiini abalala nange ndabika mangu nti oyo imaamu ekyo kimu ekyokubiri kwegamba byonna byombi bibiri nti kyetuyita ekitiibwa oba kifo kyo kijja ne visibility ne recognition era bakuyisaawo mangu ekyokubiri okusalawo decisions nga bwe tulabye basazeewo ne basalawo abangi n'eddoboozi erigamba nti tukkiriza era buli wabadde babaawo ensonga yonna eringa egamba kubanga oberedde bulungi mbadde waka wange awo naye akangoberereko mbadde nakedde mu nkiiko naye naye akangoberereko kati ensalawo okusalawo nakyo ovudde olaba nti wabaddewo okukubagana empawa wakati wa ssentebe nga bwatugambye n'ababaka ababaka abamu nabo ne bajja nga balina baga nti ensonga zaffe mutuke tuzituuse buli omu abadde alina ensonga erabika ng'egenda okwawukana babadde baleetawo embeera eyinza okumugaana okukola ki waliwo abeebazizza nga yeebazalaga nti webale ssaabakunzi akulira akabondo kaki okuddira abantu bano bonna n'obaleeta mu paalamenti era n'obawo okubalwanira nti va ku babaka bange kati olaba batanga n'okweyiminga abantu ekyokusatu obuvumu kalizima abantu nakyo bakiraba ekyokuna eddoboozi tukiyita voice in the room naye ogirabye prime minister engeri gy'ayogeddemu olw'okuba ye prime minister alina ekitiibwa mwangu wakulaba agambye nze nga komanda wammwe oba baagala oba tebaagala baduumira
nga tujja kuyisaamu kati ebyo byemulaba mu bukulembeze ku muti byebiki yenduli gemakoola n'amatabi kati waliwo n'obukulembeze kyekiriwa kyenjagala okulaga nti mu tteeka lino lyonna tugenza okulimaliriza kyebayita obukulembeze nga kyo kibuze kyekiriwa ekigambo integrity tukitwale ensa okwewa ekitiibwa kokubuze tetukulabye ekyokubiri okuweereza abalala okukulembeza abalala serving others first oli mwetaavu otegedde naye n'osanga nga ne medadi muki mwetaavu n'osooka medadi n'owesembyayo tokirabye ekyo mu babaka leero singa kibaddeyo lino etteeka teryaliyise kyova olaba nti nga bakiyira batya ekigambo for the first time abazungu bakyogera naye mu Luganda bwekyalubanga lwa mmindi olabye ababaka be bamu bonna naye ofunye minority report meka ekireese ekyolooza kiki etegedde eyo nsonga nno nkulu yeetaaga kugitunulira nnyo olw'obwadde okwanguya nti omuntu obwesige earning trust nakyo kimu ku bukulembeze ekirala consistency mu values ogamba nti oyobaga nti we have already suspended ekyo tumaze okukikola ki tulina enkola gye tutambuza bulijjo n'olw'enkuba kino tukyagala nnyo bino tubigobye anti leka nkonkuludinga kino ekisembayo ebibiri ngenda kubireka atugamba nti okufuna obuvumu obugamba nti bannange nti eno yabadde ensobi kanjireke tetukirabye abantu pulezidenti ntya nnyo pulezidenti w'eggwanga lyange okumwogerako ekigambo nga kinene ng'ate tugamba nti oyo ye peeni y'okulabirako fountain of honor yawandiika ekiwandiiko ne yeegaana ebbago lino ku lwokuna lwa wiiki wedde ensobi gye yakola nze kyesikkiriza teyaleeta lirye singa yatugirayo erinaga nti bannange eryange libadde lino nalibadde ndi naye era kiri ekigamba mu bbaluwa yemu yawa obuvunaanyizibwa omukulamuzi Obuwa omusomesa uliriza wamma ono kyenjagala tege omusomesa nge yansomesa yaŋŋamba singa ogambye abayizi bo nja mu kiraasi nti ekibuzo ekisooka who can draw a straight line ani asobola okutukubira omusitale omutereevu lw'omusana n'awanika bw'atuuka wali n'aziigizaaginga owokubiri medali n'awanika naye nadda kyekimu owokusatu honarebo baka n'awanika n'akola kyekimu kati gwe bw'ojja okubawabula tosiimuulawo byabwe oteekawo yiyo ne bakolawo enjawulo nti omusitaala omutuufu gwe guno ziri ziyigizaaga kati teyakikoze era nze imaamu nkaluubirwa okugamba nti teyagudde mu katego k'abakulembeze ba Afirika balina ebitende nzija kubiddiŋŋana okutuusa bwe bali bitegeera batya abantu be bakulembera babba abantu be bakulembera balimba abantu be bakulembera mu prosesi eno twalimbiddwa mwami Rumushana bw'otunulira ezimu ku major changes ezirabiddwa mu bbago lino oba ezikoleddwa basically zibadde nnyo mu clause esooka n'eyokubiri nga basinziira ku input ya Attorney General bwe yakoma omulundi ogwokubiri mu kakiiko kano oyogera ki ku nkyukakyuka zino? Mukulu gungu Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Kakati ekisooka akalulu ke twakavaamu
obadde owulira ennyonyi ng'ebwatuka nga Subaru mu bbanga wali ogiwulira waliwo kyekulaga bagamba kyekulaga mukolo gwa kulayira zino helicopter ziba zebungira mu bbanga bikanze sebimanyi kangende kunyonyi kyemanyi Subaru mu bbanga awo waliwo okulayira kakati okulayira okwo kwandibadde kugira ku debate akalulu ke twamala kaali katya. What was the quality of the election, the rigged election? Nga tonabagamba manya ono influence peddling, the foreigner is influencing elections. Okay, foreigner watali mukano kalulu abantu beisa batya abamu babakuba amasasi bali makomera abalala biwundu. Now we are not having that debate. But every other week baleetawo ekibuuzi wena kugira mboti nasobwana then tubera kwokero katokere yawedde wena kulya ba biru sovereignty yenene ikola ki negwa kati waliwo ekirala ekitandise kigenda kututwala mpaka kuswala ingine. Bank of Uganda bajibye ntole ayagala kuba Bank of Uganda oyingira noyobayora laptop really oba kamera ziri mu nanti zogenza okubba. So that's one. Take note nti embozi zikyajja ate nyingi nga zirina okujjawo Imam Kasozi kutabuuza akalulu katambula katya. Then ekyokubiri is Article 38 of the Constitution egamba buli Munnayuganda ayina right ayina yebetu ayina eddembe okwenyigira mu ngeri gy'anaafugibwa the affairs of government individually ye ng'omuntu oba mwoyo amukiikira in accordance with the law. Kakati osobola okukola etteeka erijjawo that right. Can you make a law that derogates that right? You can only make a law that facilitates that right. So bw'oba okoze etteeka nga lingamba because nze nyinza okugenda nga muwagire Adam Mukungu gwe noleeta evidence ng'egamba naye waliwo omunnakenya gw'okolera ebyo bibyo oba nkolera munnakenya what nze mpagira Adam Mukungu mugulire posters oba sente nzije munnakenya but it's my right okuwagira Adam Mukungu. So can you derogate that? Ekyokubiri, can you criminalize that? So it's a huge debate. Chovolaba tetwasangawo tteeka nga tukola Constitution 95 tetwasangawo tteeka ng'obota litaddewo nga ligaana bibiina. Tukyala twabona nga tunoonya etteeka erinagaana ebibiina. If we had found it twandibadde mu celebration. Kakati mukulu Museveni ataddewo etteeka nga lw'omushana gwajjanca. I just need to declare all mukulu Museveni's relatives, descendants n'abalala as agents of foreigners. Nembateka mukomera nembateka ku fines of 2 billion. Do you know what 2 billion shillings is? Nga toyina opportunity ebba mu government ozijjawa nga babasaliddeko abada Adam Mukungu naye ng'ogamba babasaliddeko ekibonerezo kati kivudde ku 4 billion. It is 2 billion. 2 billion kivudde ku myaka 2 uze ku 10 at least emyaka yogira but billions no nga billion fine ya billion 2 waliwo omusango mulala gw'omanyi oguli ku fine eyo. Really? Kakati katutunulire etteeka nga bweriri bagambe an agent, that is 5.3 mu recommendation za committee. I hope they have passed it that way. An agent who formally and knowingly acts on. So how are you going to prove formally? How are you going to prove knowingly? Kyakikoza kigenderedde. Knowingly, not intentionally. But the kangena ono formally. Formally meaning ya kirimbu wandike proposal plan plot ki. Olwakade kyoncherekerawo. But you need to then on behalf of a foreigner to influence public policy. You see, public policy asalawo public policy is cabinet. Why don't you ignore me?
oli agambye temusema mafuta nga temutaddeewo mechanism kulaba nti singa wabeerawo spiru oba pipe kyabise tegayingira mu nyanja. But he has a sponsor, an international NGO, to do that advocacy. Ukwita mbantu nabagana banange no pipe gye balese poor quality biyinza okwabika. Oil neyingira mu Albert. Environmental actor. Because they are international, we are in the global world. Kati ekyo kyogezaho kulwanyisa. Okay, fine, you have proved nti Kasozi omuna France yampadde sente nkole campaign. I am influencing you. Why don't you reject me? In any case, bulijo am influencing anagana. Now, the mens rea. Because how are you going to influence national security? Influence. I'm talking about influence. National security. How? Okay, ndabi mens rea, and mens rea is about the deliberate influence. I mean, I'm influencing, yes. Nze ku radio, nenkuba, nendeta arguments zange, it's the so where boba toyagala chikuganirawa. Because yo tumugamba. I mean, is an MP. As I namugamba, don't pass the bill. Abadageza ku influencing ataganye. Kati chimukoseza chimulese koska. Do you have to imprison him? Ntorokuba aze to influence you. Then, but there is a clause you help me to confirm because you have been consulting over that organizations or individuals supervised by the regulator established by Parliament, by an act of Parliament. Yeah. Kakati politicians are exempted from this act. Kakati anasigadi. Because Okolonda, you have to be registered by the Electoral Commission. Political parties are regulated by the Electoral Commission, which is established by an act of Parliament. All NGOs over the one nazo. Activities of political parties is regulated by the Political Parties and Organizations Act. Yes, I'm saying all NGOs over one nazo is over the one tizufuna bazasara bete na tizufuna ensimbi za abazungu are regulated by the NGO Bureau, which is an organ established under the National NGO Act, and it's an act of Parliament. Yeah. So this and they are exempted. So in essence, tebayina chebakoze. No, I want the impression society nchemba denjagara bill yange yise, but there is no bill. Well, I will. Then maybe the removal of because the clause about the amanyi about the 5.5, where you have recommendation 5.5 that the minister through the instrument can declare you an agent. At the moment you wojiganda, then about finished. So in essence, biru corrupts. Na ye ise niwaberawo wacha wandise kachora abaloya baseka bamenye katino cyale tugenda kuchikuba murundo gumu but kimugana kukwata gwayagala okukwata bwo bayagala okukwata ajja kukwata for drilling ajja kukwata wasibi ekikalu na kikusibira gwayagala okukwata on anything na kutekeri na kumabeiro you will deny you bail and you will stay there for 7-20 years. Well, NBS TV barometer